wabaddewo katemba n'okucyankalana mu kkooti ya Buganda Road omusuubuzi w'omu Kampala John Kabanda bw'afulumya kkooti ebadde ekubirizibwa Omulamuzi Kasamasanyu ng'ayagala ave mu musango gwe yawawaabira omugagga w'omu Kampala Nabukeera Christine wakati mu kkooti ebadde ekubyeko abasuubuzi. Ali mukukuta okukuta biki Omusango gwange tojja kuwulira nja kutambula buli wamu zerampita Kabanda sente zange nazimenyekera siya nzomanyi kwe gye najja sente zange ne mbonaabona emyaka gyonna akolera ku kizimbe ky'oyo omukazi. Principal judge yampadde advice n'empandiikira registra kati yamugyeko fayiro yange ali mu gikola lwampaka yavu saidi no ebbaluwa ziizino zonna nzirina tayagala kukola ng'ensi yonna eraba. Owekitiibwa Omulamuzi bamutembeeya Peter ansi bamutembeeya ensi yonna fayiro yange bagimugyeko. Yes, tugende. Ekitwaza fayiro mu chamber tutudde mu kkooti lwa musango. Omusango, this is a criminal case. Ekibatwaza mu chambers bateete abantu babiri kyaki. Nedda wanta tukyalina justice. Kati makoti tunoonyayo. Omusango guno gubadde mu maaso g'Omulamuzi Kasamasanyu wa Buganda Road ng'omugagga Nabukeera abadde ayambibwako munnamateeka we Makdosman Kabega ate ye Kabanda ng'ayambibwako bannamateeka be abakulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Mukyongozi Alan. Ekitwaza fayiro mu chamber tutudde mu kkooti lwa musango. Omusango, this is a criminal case. Ekibatwaza mu chambers bateete abantu babiri kyaki. Nedda wanta tukyalina justice. Omusango guno Omulamuzi Kasamasanyu asoose kuguyita mu chamber gy'atakkiriza muntu mulala yenna okuggyako abali mu musango guno ne bannamateeka baabwe nga kino kinyeezizza Kabanda eyawaaba. Wayiseewo akaseera katono Kabanda n'afulumayo nga bw'ayomba era nga yeemulugunya ku ky'Omulamuzi Kasamasanyu okulemera mu musango gwe so nga yamusaba aguveemu nga wagiddwe basuubuzi banne. Ate fayiro yange egende wa mulamuzi gy'erina okuba mu kkooti fo ate amazima gapuleizingibwe ife tetuli bakozi ba ffujjo. Ate guno omusango si gwa Kabanda yekka, omusango gw'abasuubuzi ffenna tumaze ebbanga ddene nga tumanyirwa bamenya amaduuka gaffe eno yesawa. So tusaba bwenkanya bannange, tusaba bwenkanya. Ebbaluwa yange Inspector of Courts ye yagiweereza n'agamba fayiro ejje wano immediately. Kasamasanyu n'akukuta mwami Peter abeereyo wansi ku Nabugabo nga buli muntu yenna gwe baloopa wano ng'amugamba nina ddiiru era tusaba Kasamasanyu bamugye wano alinganga musuubuzi yennyini oyo. Abadde akyannyonnyola ebibadde mu kkooti ate omusirikale w'Omulamuzi Kasamasanyu n'amutegeeza nga fayiro ye bw'esindikiddwa mu kkooti era ne baddamu okuyingira buto. Guno omusango gw'abasuubuzi si gwa Kabanda John yekka era twetaaga bwenkanya. Mali yaffe n'emali y'abantu bonna asasule atajja waakiri okugenda mu kkooti y'ensi zonna naye Omulamuzi Sanula Namboozo ategeezezza ng'omusango guno bwe gusindikiddwa mu kkooti eno era n'alagira gwongezebweyo. Kino munnamateeka wa Nabukeera amanyiddwa nga Kabega akigaanye n'ategeeza omulamuzi nga Kabanda bw'azze akyosacyosa bannamateeka be oluvannyuma lw'okuba emulugunyaako nti kati ate yeemulugunyiza ku Mulamuzi Kasamasanyu ekimuviiriddeko okusindika fayiro ye mu kkooti eno. Omulamuzi akkiriza okwongerayo omukisa eri oludda oluwaabi era omusango guno n'agwongezaayo okutuusa nga 22 omwezi guno omwaka 2023. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.